Chamanyi nnyo gwenno akyekuumidde ku Dominion TV nze Vanessa mukwano gw'abato ne programu yaffe omuto tewerabira nno okusubscribinga okusharinga n'okulayikinga Dominion Vision nate era tutandise n'obunyomero bwaffe wammanga obuli mu programu yaffe obungi ennyo simanyi oba leero munaabumalawo naye ate era kambubamenyeramenyere tutegeere ki ekibeera mu programu eno tubawo ne Bible verse oba emmere y'omwoyo kiyite ekitabo kiyite verse egeno nno yetwaliramu okubulirira abaana abato ku biki bye balina okukola naye ate nga tusinziira ku Bible verse eno eyigiriza abaana bato ebintu ebyenjawulo awo nno nekutwala mu training social media video ngeno yo video yebesinze okukwata abantu abamu babiro ngeno nenkuleetera ne diet for kids oba giyite ebyendya by'abaana abato nenkubulira emigaso egy'emmere ey'enjawulo ne biki by'olina okulya gwenno omwana waffe omuto omuzadde tovaawo nayebeerawo n'omwana wo programu eno mugyayo babiri kubanga ebinyuma bingi nnyo byenkyabaleetera nembalirawo ne school events oba ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu masomero nenkuleetera talanta z'abaana biki bye bakola nga baliyo ku masomero ebyenjawulo ng'oggyeko obulamu obw'okusoma ebitabo nenkuleetera ne amagezi ge mbampa abaana ku bintu ebyenjawulo obutya balina okwekwata ne bazadde baabwe butya balina okweyisa nga bali mu bifo ebyenjawulo nembawo ne omuyizi omwana ow'ettutumu oba omwana omuto eyegulidde erinnya mu bifo ebyenjawulo ng'ono nno yabeera akutta abantu omubabiro nga yatraininga ku social media ne mu bintu ebirala ono ye muyite famous kid nja mukuba mubaleetera mumulabeko owaleero gwe mbaleetedde katutandike ne Bible verse yaffe ey'olunaku olwaleero nga sinnabatwalako mu kanyumba kaffe aka Bible verse nsagala okubajjukiza nti abamayira graphics bebateekamu ssente okuba nga eno programu yaffe ebeerawo oba ng'eyimirirawo bulungi nga bano nno basangibwa wali ku Nasaron Zebra House ng'osobola bafuna ku namba y'essimu eri 0779 11 74 42 mu luzungu gye tuyinza okugamba 07791 17 44 nga bano nno bakuguka mu byokukola ebintu bya graphics gamba nga branding oba okulamba uniform z'abaana bw'omuzadde aliyo nga wandyagadde uniform z'omwana wo bazigambe bano nno babikugukamu era bategeera kye bakola nga bakola business cards nga bakola IDs ez'ebintu ebyenjawulo actually nga bakola essaati yange eno nga wogiraba kalebo ke bateekako akalungi ennyo naawe gwe nno ali eyo nga wandyagadde okulanga naffe tulangira ddala era nga n'ow'essomero ali eyo tukutukako omukadde koba otwetaagira ddala tugendeko mu Bible verse ey'olunaku olwaleero ng'eno evudde mu Matthew 18 ng'eri nti where God calls upon people to be humble like children for the kingdom of God is theirs. Ekyo nno kitegeeza nti Katonda atuyita okuba abetoowaze ng'abaana kubanga obwakabaka bwa Katonda bwabwe gwe nno omwana ali eyo kansuubire nti okitegedde bulungi gy'okoma okwetoowaza obwakabaka bwa Katonda buli mikono gyo oba bubwo. Abato mwenno mwenna abali eyo njagala obajjukiza nti mbagala nnyo era nga ndi mukwano gwammwe nnyo ddala ataba ku lusegere mwenno omuzadde ali eyo twagala okujjukiza nti twegasse ku mikutu mingi nnyo egyamukwanira wala gamba nga Facebook, Instagram, Twitter ne TikTok ne YouTube channel yaffe eno nga wogiraba nga wonna tukozesa erinnya lyerimu Dominion Vision gwenno oyongera okusubscribinga olikingira ate era osharinge okubanga obeera naffe mu bujjuvu mu kanyumba kaffe aka Diet for Kids leero mbaleetedde ebijanjalo n'omugaso ogubirimu mwetu nno abaana abato nategeezeddwa nti temukyagala kulya bijanjalo nga muliyo ku masomero kambabulire emigaso gyabyo ne lwaki tewandibadde tobireka ng'era abaana emubi bwe mutabyagala naye nze kanyongere okubibyagaza kubanga birina emigaso mingi egy'enjawulo ebijanjalo bino bivaamu ekirisa kye tuyita proteins nga kino nno kiyambako okuboostinga ku maanyi g'omubiri
ate era nga kirabisa bulungi nnyo gwenno omwana ali eyo mbayigiriza nti mwettanire nnyo ebijanjalo okusinga okubyesamba lwansonga biyamba nnyo omubiri gwaffe okubanga gulwanyisa endwadde ennyingi ennyo lwansonga gucontaininga proteins. Ngeyo tubuddeyo mu byendya by'abaana mu kanyumba kaffe akaffe maskri kuleetedde omwana Alex Kityo oba bangi gwe bamanyi nga pasita muto ng'ono alina emyaka 9 egy'obukulu ng'azaalibwa Grace n'abayitawa ne Saalongo Matovu abasinzira egayaza. Omwana ono yeegulira erinnya oba n'afuna ettutumu oluvannyuma lw'okusabira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali yeesimbyewo ku bwa MP owa Kyaddondo. Omwana ono kigambibwa nti byonna byakola yabikoppako Pastor Aloysius Bujingo asumba ekkanisa ya House of Prayer Ministries oba bangi gye bamanyi nga Canaan Land. Bangi nno mbadde mu inbox nga mumbuuza trending social media videos ngino baletera naye yiino ngireese ate geyo kyabooca kubanga abasinga ebakutte nnyo omubabiro. Eno nno ng'ekwatagana ku omwami ayitibwa Michael Gundi akola nnyo video ne mutabani we ku mikutu gya mikwanira wala okusingira ddala TikTok nga bangi mukakozeemu challenge era zonna tugenda bbanga tuzibawa ne katandike n'eyo video eyo y'omwami ne mutabani we tumale tulete ku challenge eyo. Good job! Thank you, Daddy. Good miracle. There's one boy, but Who are you? I'm a winner, Who man. am I? I'm a winner, man. Because- He has one boy, but Who am I? I'm a winner, Who man. are you? I'm a winner, man. Who am I? He has one boy, but Sing it again. God of vengeance has one boy, but I love your face. God of miracle has one boy, but If you're watching, see, I'm a winner man. I'm a winner man. He has one life better for me. God of vengeance has one boy, but Good job! Thank you, Daddy. God of miracle has one boy, but Who are you? I'm a winner, Who man. am I? I'm a winner, man. Because- He has one boy, but Tubire social media video yaffe tukoze bubi naddala mwe abadde basanga mu inbox nga mumbuuza butya wegenda okufaanana biki ebigenda okugibaamu kansubire ebanyumidde nnyo. Tuveeyo eyo tudde mu kanyomero kaffe akakyogamba wano nno nga mbaleetedde ensengeka y'ebyenjigiriza empya oba giyite new curriculum. Eno nno ng'ekwatagana ku hands on oba okusinga okukola ebintu bya practical ng'otadde ebbali ebintu by'omu kitabo. Wano ng'abayizi baba boolesa bingi nga bakozesa ngalo zaabwe ng'ovudde ku byenjigiriza eby'omu kitabo. Omukulembeze wa ssomero lya Emmanuel College Kazo yayongedde otutangazaamu mweno new curriculum kw'otadde ne head prefect ow'essomero eryo nga nno alaga nti abayizi bagikooneramu nnyo oba baajagadde nnyo lwa nsonga ebeetagisa nnyo okukola practical ng'oggyeko ebyokusoma ennyo anti abantu abangi babadde bategeeza nti abaana bamala okusoma ne babulwa emirimu. Mweno new curriculum abantu abasinga nga kyebamanyi ng'ensengeka y'ebyenjigiriza empya eno nno ereetera abaana okuyiga ebyemikono oba emirimu gy'emikono nga sinaba batwala wala kansooke mbasomereko mmwe ennamba z'amasimu mmwe mwenna abandiyagadde tubere ku mikolo gyammwe nga graduation, embaga, parties ez'enjawulo oba ab'amasomero awareness speak days amandiyagadde tuberewo ffe aba Dominion TV nga tulina kamera ez'omulembe ne kamera personnel abategeera bye bakola. Ennamba z'essimu ezotufunirako ziri 0761364785 oba 0741959423 kanzibaddiremu 0761364785 oba 0741959423 gwe wenna eyandyagadde Dominion TV ebere ku mukolo gwo ojja kutuukirira kwezi ennamba obeere ng'ofuna manager waffe butereevu mubeeko ebyamaanyi bye muba mwogerako tubeerewo ku mukolo gwo.
gwenno omuyizi badde nkyabagamba ku new curriculum eno nno ebeetagisa okukola ebyenjawulo kati nno omuyizi ali eyo teweekumira waka wejjumbire ennyo mu bintu by'essomero lwa nsonga bayizi banno bakola ebintu ebyenjawulo nga bakozesa mikono gyabwe ng'oggyeko ebyomu bitabo byokka. Dear viewer of the Million Vision, once again we are back with our program. Today I'm at the grounds of Emmanuel College Kazo, located in Waise, Kawempe Division, and right about now we are going to have the headmaster of this school to have a few remarks to us. Good morning, sir. Good morning. What are your names and the position you hold in this school? Thank you. My name is Paul Chibuda. I am the head teacher of Emmanuel College. Great to be with Dominion TV. We heard that we got a new curriculum. What is the impact of that curriculum compared to the old one? Are the students able to catch up with it? Is it simpler than the other one? Thank you. The new curriculum. At Emmanuel College Kazo, I should say we were ahead of times because we had started on skilling the learners way before the government introduced the skilling programs. But the new curriculum is more engaging, more entertaining, and more involved. So it's a beautiful program, and if handled well, we are headed for a better Uganda. We will go with it, and we continue to learn every other day. But it's a good syllabus, it's a good curriculum, supported highly. We go by it, we will achieve a lot. Hello. How are you? I'm fine. And you? Could you please tell us the position you're holding in this school? I'm the school head prefect Emmanuel College Kazo, and my name is Kiwironga. It is about the new curriculum. How have you gone about it? Because it's going ahead, and how have you managed with it? Of course, I like the new curriculum because I assume once this curriculum was not there, due to jobs market. But this curriculum, this is the curriculum where students do skills. So they get out of school when they have what to start. They can start their own businesses, they can utilize the available resources to start up their businesses. This is the curriculum that the teachers does not struggle the students who are involved in the studies. So you mean this curriculum is more practical, so it's helping the student practical-wise, in that you don't just study, but you also get the practical part of it. Yeah, it is good because I think the government that put it in 2000 years back, but it is good for us because it is more best to students. Thank you, HP. Omulabi waffe omulungi owa Dominion Vision nateera ntudde mu class nange nzize tusome era nga ndi mukwano gw'abato ndiko wano n'omuyizi owa senior 2 era njagala tweyanjulire. Dear, how are you? I'm fine, how are you? What are your name? My names are Ajuli Kauti, and I'm from senior to 8th class, and I'm the class manager. Dear, how many subjects do you study? So far we have optional subjects and compulsory. The compulsory, there are 8, then we have 3 optionals. So you choose one. I chose French because I'm really into French. So how are you facing this curriculum? Are you aware that it's new? Yeah, they told us, they briefed us about the new curriculum. It's new, but it's really interesting. How interesting. Can you tell students out there and your fellow students how this curriculum is interesting? Well, in the old curriculum, we used to sit like in rows, but now we sit in groups whereby we can get to interact with each other. Like if like my neighbor here, like I had a problem, we can solve it because we sit together and we can share different ideas where they used to give us tasks. Like let me give an example in primary, because primary is like the old curriculum. We used to sit alone, they give you a test. So you're like
get questions you don't know. But if you are in a group, you can discuss and you can finish the questions easily. So what you're trying to tell us, in one way or the other, they have put you in groups. These groups help you to read, to reunite with your friends, and also engage in discussions so that you don't get complications in study. Yeah, our studying is more simple in the new curriculum, and you can, it's not about cramming, it's about understanding. So if we are in the new curriculum, we can get to see the hands-on activities like skills. We get skills in this new curriculum like baking, hairdressing, tailoring. So I'm in hairdressing, but I'm finding an issue that it's more easy to improve on my thinking skills, whereby now I know how to plait some hairstyles. Those baking, they know how to make bread, they know how to make cakes. Those doing tailoring, they can give you a design and they say that I can do this. Those in arts and crafts, they are making bags. Now I see that our new curriculum favors skills, whereby if I finish school, when I'm looking for a job, I have some hands-on work I can do. Like me, I can plait. So it's so interesting. And in the new curriculum, I'm seeing that it's more on a learner can get what they're teaching. Like the questions they used to ask us, what is like in primary or in the old curriculum, they tell you what is an environment. But in this new curriculum, it's more easier. They tell you what do you understand by the term environment, what you understand. So you can say environment, I think there are things surrounding you. So you use your mind, you don't run. It makes our thinking skills more quick. So that makes you think that this one is best. It's best in my thinking. Mukanyumira kaffe aka school events oba ebyamasomero tubaletedde abayizi ba Emmanuel College Kazo ne bye bakoze oba bye babadde bakolera abazadde okulabako ku meeting yabwe gye babaddeko n'abazadde. Abaana bano balina talanta nnyingi nnyo era nga babakula mu bintu ebyenjawulo naddala nga biri mu kifaananyi kya new curriculum. Ng'omu ku basomesa yatutegeezezza nti new curriculum yabasanga bo ng'essomero bakikola. Kino kitegeeza nti ku ssomero Emmanuel College Kazo olwedde bino baabirinayo nga bayigiriza abaana baabwe ebyemikono. Tugenda kufuna abayizi batulaga ku biki bye bakola n'ebiki bye baabayigiriza okukola. Bano n'abayizi okumanya nti bali talented nnyo batulaze nti era ne batutegeeza nti eggwanga lyaffe Uganda terikyetaaga kugula bintu bimu okuva ebweru, gamba nga engatto, kubanga engatto osobola okuzeekolera wano wennyini, ebitabo, liquid soap, jewelries ez'enjawulo oba necklace, earrings, domats n'ebintu ebirala ebyenjawulo bye batulaze. Katubirabe nno nkwongererayo mu programu yaffe omulabe waffe omulungi owa Vision tulikusomera Emmanuel College wano tubaletedde abaana abalina talanta ez'enjawulo programu yaffe omuto n'akadimiyo ka talanta. Abaana bano basobola okukola ebintu ebyenjawulo. Wattu nno ojjako obulamu bw'ebitabo genda kubaako bye mbatuusako ebitonotono bye ngenda okunyumyamu nabo naye bwe batugamba obuzibu bwe basanze eyabamotivating okutandikawo ekintu kino ne bye babifunyeemu. Omulabe waffe omulungi abaana nateera mbatuuseko bamanyi ebintu bingi era nga byanjawulo. Kansubire nange bajja kubako bye banjigiriza naye katusooke tufune ku mannya gaabwe tweyongereyo nabo. How are you? Hi dear. How are you guys? Are you okay? What is your name? She's called Ajambo Jackie. And you? She's Nakai Winnie. Wow, what is your name? She's Gloria Annette. And she's Deborah. I think she's my namesake maybe. Anyway, tuyongereyo maaso n'ebintu bingi. How have you come up with a business idea? We were, first of all, it was Cody's Curry. So we were here, and then it was, we were inspired by our art teacher. Then for me, myself, I was inspired by my bro, because he's an artist, and then the creation outside, the people's ideas, so we came up with these all ideas.
Yeah, she's saying that her brother inspired her, except the school's plan, but her brother inspired her more. Pia, who inspired you to start up your art teacher? What is her name? Madame Sherry. Wow. Yeah, who inspired you? My aunt teacher. Madame Sherry? Wow. Who inspired you? Your brother. So these two, their brother inspired them, and the two on my right, their art teacher inspired them. How have you come up with these things, like the many things you've made, the capital and the what? Because we know a business takes a lot. Have it been from contributions or the school's contribution? Can you please tell us briefly about that? It's from the school contribution and also the home of our teacher. Please tell us loudly. It's from the school contribution and also the home of our teacher. So it's from the school's contribution? Yeah. So, what are the challenges you guys have faced with this business? Can you please tell us? Nawe mbategeezezza nti abayizi bano bali creative nnyo era bye bakola byanjawulo. Tuvudde ku tebo eyabakola jewelries nate era tutuuseko ku yabano abakola engatto. Ndowooza engatto muziraba nnungi nnyo naye katusooke tufune kumanya gayo babako nabyo bitonotono bye batugamba ku bizinesi yaabwe. How are you guys? Are you all fine? Yes. How are you dear? Fine. You're all fine? Yes. So briefly, can you please explain about the business a little bit? My name is Nabrime Harriet. My name is Nabrime Harriet. Somero ku Emmanuel College Kazo. Tukola engatto nga mulaba sineno. Omala ofuna bulungi material. Sineno tukozesa wuzi tuluka bulungi. Eno ye carpet. Tusala carpet yaffe bulungi. Tukola bwe tunapima bulungi ekigere. Eno nayo carpet. Naye eno yojokozesa pima ekigere. Eno bagiyita kakyakya. Eno eringa lugabire. Eno batukozesa kukola lugabire specifically oba zonna muzigattako zonna nga ezitwala steps zonna satu muziteekako oba oteekako emyuka Zonna tuziteekako. zonna muziteekako ate buno bwendaba wano bulu design bwe mukukola buti Muno tukwata mpiso na wuzi. Zino tukwata mpiso na wuzi ne tuluka. that means okwata carpet ne kadi ne jogami jokosa kukola lugabire then you come up with this shoe. Yeah. Ndowooza mulabe how talented these students are. They have more of their knowledge from their teachers, but at least they had made something nice. Mulabe bafulungi n'abazadde mwenna abali eyo mulabe abayizi abalina talanta nate era obweyagala omwana abeko ebirungi byayinga mutwale mu ssomero nga yigezaako yigiriza ebyemikono ate era ndi wano mu bayizi abakola ebitabo bagenda kutugulira butebe babikola n'ebirala ebisingawo. How are you guys? Ebitabo bino mubikola mutya? Dioge osobola tutemeratemeramu just emitendera gye mukozesa okukola ebitabo bino? Ekitabo bw'ogenda okukola ekitabo kasita osooka n'obala empapula z'ogenda okozesa okusobola okupima kwaya gyoba okola kiyindo ogenda okukola then n'otandika okutunga okozesa empiso bweti n'okozesa mpiso eza bulijjo okozesa empiso bweti n'okozesa wuzi bweti etunga engatto naye nga sayizi nneneko okusinga ku yenda then after n'okipandinga bulungi n'okiguluwinga after okukiguluwinga n'oteekako bodiyo ng'otaddeko bodiyo kiba kifaanana kiti bodiyo then omaliriza oteekako bodiyo n'oteekako mabo kava ey'emaaso n'emabega omala mabo oteekako akalibako osobola kitabo okufaanana kiti oteekako akalibako kitabo osobola okufaanana kiti. Kitegeeza abazadde abali oba abayizi abalala abali eyo basobola okubeerawo nga tebaguze ebitabo bye bajja mu nsi z'ebweru ne bakozesa bino ebyaffe ebyawano. Kisobokera ddala kubanga era materials ezisinga tuziriramu ziri mu ggwanga situba ogenda n'okigula ebweru materials zo ziri mu ggwanga.
agenda n'okufuna materials quantity yonna gyoyagala n'okozesa omulabe waffe omulungi abayizi bano owulidde creativity gye balina n'olwekyo abazadde tottanira okuyigiriza abaana emirimu gy'emikono omulabe waffe omulungi ntuseko wano ku muzadde omusanyufu ennyo katubuulire amannya ge n'engeri gy'awuliramu ng'omwana we amanyi ku mirimu gino egy'ebyemikono tebaleko nnyabo amannya go nnyabo nze nakivu aisha ng'owulira otya okuba ng'omwana wo amanyi emirimu gino egy'emikono mpulira bulungi nnyo okulaba ngaomwana ayite ebintu bino byenzisa okulaba olwaleero mulanga kiba okubira abazadde abali eyo nga omwana we akoma kusoma bya mikono bika nga takwata ku bya mikono omulanga abazadde abalala bonna baleete abaana bayite abaweeko n'amagezi amalala kutya bayigiriza engeri yawe bagambye mukamera nkubira omulanga abazadde abalala baleete abaana bayite ebintu ebyomumikono nange nsanyuse nnyo basanga tyanza nyonya siifulisa eyo tutuseko wano mubekyalaani batubuulireko ebitonotono ku kikwatagana ne bye bayiga kawai musobola okutubuulira ku ngeri gye mukolamu emirimu gino n'eyabayigiriza tusobola okwawulira neyatuyigiriza ekiremure nesomero netuyitamu kikola tukira empange empa netuzisalamu engoye bawasaliraoyagala okutungira ekinjo nekivayo nekikozesa amapeesa kubanga bategeezezza nti ekyamu waabwe ow'essomero lino Mr. Kigwaku yageze mu maaso n'okweyigiriza engeri gye balina okukola ebintu bino okukolera mu ki okuyiga ng'ekyalaani n'okutunga engoye ez'enjawulo mukozesa ki tuyitireko mu mitendera egyo gye mukozesa osobole okukaminga up n'olugoye tuba tukozesa materials ez'enjawulo tukozesa materials natugeze okutunga uniform bagenda bapima ku baana baleeta materials ntuse ku bano simanyi oba kiki kino naye bagenda kubako bye batunnyonnyola. How are you guys? Musobola otunnyonnyola steps ezitwala okukola ekintu kino mutubule bakiyita batya emigaso gyakyo mundako bye mutugambye mutono kati eno tuliko demonstration ya Volcano Mountain nga tusoose ne tukozesa wood wanene wansi nga base yaffe kati akabaawo katonotono then ne tutuuzaako kaboto akacupa then ne tulyoka turapinga ne newspapers after newspapers then ne tulyoka tusiiga okukola kino then kati tugenda laga Volcano Mountain yaffe ng'erwakutinga ebino wammanga bye tugenda okukozesa waliwo soda bicarbonate waliwo liquid soap waliwo vinegar ne food color. kakati akati kano kalina mugaso ki kubanga nkasanze wano tubadde tusaba otunyonyereko omugaso gw'akati kano kati kanene akati otuba tumaze otekamu liquid soap ne soda bicarbonate plus food color waffe tulina okutabulamu tusobola omikisa kati tukoleremu katono tulabe nga bwekikola kati ono liquid soap waffe so nga tumaze otekamu liquid soap waffe tuteekamu soda bicarbonate bamupima oteekamu kyenkana ki soda bicarbonate omulabi waffe yandyagadde okumanya kati soda bicarbonate kisinzira kale ku liquid soap gwoba otaddemu na biki byoba oyina kati obungi bwa vinegar liquid soap kyekiditamininga ne soda bicarbonate gwoba ogenda oteekamu ngoma zotekamu soda bicarbonate notekamu ne food color kati food color yakola ki era nga yakola atya
kati kale food guard tuba tetwagala bintu biveeyo oba mu ngeri yanga mazzi nga twagala kale biveeyoko mu ngeri erabikanga kala ya mazima. Kati awo nga tumaze okuteekamu bino awo tusooka ne tunyenyamu katono then awo ne tulyoka tutabulamu ne kano akati kano. Kati tumaze otutabulamu awo tuba tuteekamu vinegar tusobole okweraputinga. Kati kyotegeeza vinegar egiyambako okuraputinga finally. Yes. Wow, abaana bano bali creative nnyo era nga wokiraba omulabi waffe omulungi. Tuseeko ew'omusomesa omu atendeka abayizi bano abali skillful ennyo kabeko byatuwulira ku ideas zaawo abaana naye kennyini nga wawulira kubanga asomesa abaana era nga bamugondera. Kiza good friend erinnya Somero politikazo tumulizaamu nnyo mu bayizi baffe olw'okuba nti tubagazisa bakyagala tukoma kusomesa bayigiza ne skills ez'enjawulo engeri y'okubeekinga era kekisi tukola ku donatsi tukola ku bintu bingi naye tugezaako okukwatagana ne kalikulamu empya egamba nti omuyizi mugize skill aleme okumala gasoma asome ebintu ebinaamuyamba ekitegeeza ne new curriculum mu ngeri emu oba endala naye egezezzaako okubayamba okuyigiriza bano abayizi. Ekikulu kalikulamu etusanze ffe twakikola egamba ejja mu kyaffe si ffe kujja mu kyayo abayizi bano bujje butukola ate ekyokugira nti baagala kye bakola ate engeri gyensomesaamu ebyobusuubuzi entrepreneurship tukola nnyo mu bintu ebiri practical si kwogera bwogezi. Omwana akisoma mu kiraasi omwana okiteeka mu practical n'akikola n'akiraba genda okulaba nga okusoma kwangu ate nga yetegekera wange ejjala kuyitingawo omulimu mu maaso. Kati omulabi waffe omulungi yandyagadde okumanya abayizi bano obategeka otya okubanga bafuna time eno kiba after classes balina classes ebamisinga kiba kitya omusomesa bakomye otunyonnyola. Kiraasi zetusoma ez'omunda tusobola okufisawo dakiika nga 5 twogerako ku practical business tubatusomera ane ekyokubiri ku weekendi era tubatende weekendi tufuna ekadde bakula 6 saa nga 8 paka 9 netusomamuko tuba tufunyemu akadde ku mande olweggulo era netubatendeka ekikola. Ndowooza omulabi waffe omulungi ebyo biwulidde bulungi. Kole kayiyo ku bayizi ba Emmanuel College kazo kansuubire oyize ebintu ebyenjawulo naye bagenze mu maaso ne batunyonnyola nga sinnagenda wala nyongera okubajjukiza nti Maila Graphics yetuteekamu ssente okubanga program omuto eyimirirawo abo nno nga basangibwa wali ku Nasser Road Zebra House ng'osobola okufuna ku nnamba y'essimu 07771744 nga wonno baabamuka mu mirimu gya graphics omuli branding okola business cards nga wano balamba ne uniform ne bateekako amannya bekwate tojja kwejjusa ku mulimu gwa graphics nga naawe eyandyagadde alina essomero eyo nga wandyagadde otubeerewo ku mukolo gwo gamba ng'egya graduation oba speech day oba event yonna ebeera egenda okubawo mu ssomero eyo twekwate ffe aba Dominion TV tubaawo mu kaseera k'otwagalira nga tuli ku nnamba z'essimu noti 7364647 oba noti 741959423 njongera okujjukiza nti tulina abakamera abategeera kye bakola ne kamera ez'omutindo ogwa waggulu ennyo tewerabira okusubscribinga okulikinga n'okusharinga Dominion Vision sigadde nze Vanessa mukwano gw'abato mbagala nnyo era mweraba.